Webale kulaba KKTV Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. The might. The power. And all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. Era ngenda basuubiza ze moto yange eri waka not wadis tukola sibigambo sikwogera nnyo kitusinga okumanya kukola kad right now twatandise dda omusinji tupimapima tulabe nga eddwaliro ligenda fittinga fit era soon ngenda balagane plan yayo jagipostinga lumajja giraba so wendi wane Busaabala kirinda sale German straight yena agamba nti wano uwe ajja stopping omulimu ogukolebwa wano yena agamba mbuwe yenna sala babere ku social media bogerere eyo jangu anoze wendi ndi mukusima musinji wano ndiwo mu mateeka nagulawo mu mateeka okitegeera nzikirizibwa ko settaka lino mu mateeka kuba lyange munaku nga 2-3 mugenda kulaba nga ekizimbe kitandise situka kukyagulanyika sayatumye erirye nenneewaayo nembawo eryange kati so propaganda wa mwisigena mukkiriza diversion wa mwisigena mukkiriza akemboko yaje emboko kuba kiboko bana basalimbira mu ttaka ly'eddwaliro community gondi yaman era ngenda basuubiza ze moto yange eri waka not wadis tukola sibigambo sikwogera nnyo kitusinga okumanya kukola kad right now twatandise dda omusinji tupimapima tulabe nga eddwaliro ligenda fittinga fit era soon ngenda balagane plan yayo jagipostinga lumajja giraba so wendi wane Busaabala kirinda sale German straight yena agamba nti wano uwe ajja stopping omulimu ogukolebwa wano yena agamba mbuwe yenna sala babere ku social media bogerere eyo jangu wanoze wendi ndi mukusima musinji wano ndiwo mu mateeka nagulawo mu mateeka okitegeera nzikirizibwa ko settaka lino mu mateeka kuba lyange munaku nga 2-3 mugenda kulaba nga ekizimbe kitandise situka kukyagulanyika sayatumye erirye nenneewaayo nembawo eryange kati so propaganda wa mwisigena mukkiriza diversion wa mwisigena mukkiriza akemboko yaje